Uncle Sekiwo, President we Masaka City, Vice ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, Vice ye King Sahaman Sulu Semanda omwana we Masaka ow'Ennakawuka Kyotera. So abantu ba Omulata Dokolo omwe mulidde empanga jangu ne flagayo jangu ne bendera. His Excellency ali awo mu muwulirize batya byabagamba. Abantu beruwero omwe bale nnyo for the love ye basinayipa twabalabye buli kimu twakirabye naye ku luno mugende mulonde ennaku z'omwezi 15 mwezi gwa kuna abamagye mu abatomera abantu omwana gwe mwali nnyo omutwe bantu mmwe teryali basonyiwa Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe ate n'abe famire ayongere okubagumya n'abo ku kitundu gy'abeera bw'akola nabo Mukama abagumye naye amazima galivaayo abamagye mmwe kabangaliza poliisi zimuteekako ebiveera ne muzibikka temwagala bazirabe nga mukola ebikolobero n'amannya ge mwambala agatali gammwe tubimanyi kati natunulidde Mwami Ssemakula gwe naye erinnya ly'olina siriryo weebuzaabuza bwebuzaabuza naye tubalaba abantu b'Omulata Dokolo bannange jangu ne fulaga togireka waka wuliriza omukulembeze wo byagamba ebizibu ebiruma ekitundu ekyo President agenda bikolako ng'atuuse mu ntebe teri kuzikiza tukakuume tukawenje tukakuume paka batulangirira teri kutuwamba mu bibabuzabuza mbu beewambye amaanyi gali waffe Mukama Katonda ye mubeezi waffe Uncle Sekiwo President we Masaka City nze mbaagala nnyo mweraba beeni wange alabbayi